This program contains content that may not be suitable for viewers under the age of 18. Viewer discretion is advised. Sonkobe pirabire mukanga lwaluna kukocha kabaya lwagenda n'okuvumbuliya mu manipola kwi Ku Supremacy Lounge nakulabye ngambye nakusomesa biri musamba agasinkobe pirabire mukanga gwerekidwa kukocha chimboa asidiki vocals kucha Kevin abani kocha sengeje sinatume senga muwamya senga munyweza senga marus okuyingira emitwalo 5 emeza ya miliyoni 2 mujja tuwulire ebigambo byotawulirangako gatebisabikidwa bulungi gabiteeddwa mu sente koja kabaya haba clinic Agri Motors Supremacy Lounge Success Motors senga munyweza mukisa property consultants Kimbo Harbor Products mujja tubugiriza ebyobuwangwa byaffe ebyomukisenge nga bisabikidwa bulungi oveewo ng'oyize ng'era ali kafulo Uganda Communications Commission UCC ekutuusako atakula bakunyooma olw'okwagala okugatta omutindo ku music waffe ow'obuwangwa naddala kadongo kamu n'okumuggulira akatale ak'omulembe aka digital Old is gold bakabikabi abaagikuba nga 3 July ku Sheraton Gardens wano mu Kampala Freddy Sebata Dani Mugula Matia Luyima Miss Sarah Sagamwenge Kakumirizi Wile Mukabya Masias Warukaga Freddy Sebale Gerard Kiwewa Jigijigiri Kaziba Kapo Harriet Sanyu Nabitaka Betty Nabulya Aisha Nachito Bonamu atakula bakunyoma okuyingira shinje mtwalo 10 VIP mtwalo 2 ate meza ya milioni 3 Sheraton Gardens asatu mu July tutandika sawe mu yakawungezi kati ngonobeera wa atakula bakunyoma kale mujja tutakale tumekete sente abaliddako balikoleza abwe ebyana bigwe national yanange netya figa kyekyo magnific scientific gwewereza sente ekikigwe wagidwa UCC Rospom Afro Mobile Nesanyuka TV atolode bitegekebwa baluna promotions Ruzungu kadera zuku tujikole sawa namba ruzungu ruzungu tugere namuza kujere kutoka ntoko ndimbuzi ndempo ala bora babaddi abakyala wale somuyomba nyembuto katonda ya chembuto genda weji waminge yabawereza buno bukeke obutini singa babu mutwale bamusonseka mukamwa bwonna nawufulumiza mu nnyindo kibwa ina guno omugo gwa Musa white star premium detergent waliwo wanangabi ebola yakasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange So, welcome to yet another edition of Kasuku Live. Olunaku olwaleero ndine kojja Kabaya. Naku zino yakwatamuko ku muliro tasaaga. Naye nga nze ndowooza omuliro okwata gwa bwereere oli mukambwe nnyo ennaku zino. Kwefulukuta yayogerako akantu katini booti n'okoleera juzi nakulabya abasajja bange nabo bakutte obagaaya ne ŋŋamba afa kinensi. Wange Yeah? mu buzibu omanyira omuntu akwagala nange mu buzibu namanya abanjagala kubanga omulabe w'omuntu namba emu ye muntu agamba omulimu omuntu mwajja ekyokulya ti si mutuufu gukola omuyambi eki ekyo nakyo kikulu omuyambi eki teri mulimu omuntu mwajja kyakulya mubi okuleka obubbi ate ne mu bubbi era basaba Katonda nnyamba naye naati gulumya gwajjeeko sente ffe emirimu gye tukola tetulumya gwe tujjako ki sente ate naffe ennaku yetubonyaabonya okitegeera nze singa saalina baana singa saalina muggo singa sizuukuka nandibadde nkolerera ki kuba nze abantu abasinga batalina sente balowooza nti bebafuna sente teriyo mugagga ayina sente ng'ayina ebizibu ebibye ng'omuntu buli bw'ofuna sente oba na bizibu by'abantu balala
botamanyi nako omwana tasoma tuli balwadde takola ki naye kakati ffe nekitubonyabonya baana nze sisuubira ebigambo byenjogera byonna waliwo andi ku lulimi eyabiwa omukisa kyova olaba buli interview gyenkola evaamu kasawundi waliwo eyabiwa omukisa yakkiriza naga nti genda okole ekyo kati nze naye kyensaba Katonda mu byonna abaana bange teboogera emboozi zenkoze eki zenyumiza nkimusaba mpita mu kubaako ebyobugagga byangabirira babe n'entandikwa alande tekituzayo wali kubagamba nti bino byemukola bya kisiru anti ebyekisiru guyinza okuba gwe mulimu omulungi nga gweguliwo bya kisiru naye gwe mulimu saawa waliwo omusajja yaŋŋambako olumu bwe yatandika abantu bye bayita ebyekisiru mwajje buli kyayina kati awo n'olyoka oli omubuuza how do you justify ebyekisiru nze mbadde ku intaneti kuno ebbanga naye abantu aboogedde ebyamagezi batono nnyo abansinga obugagga naye nja funa olunaku mbasinkane mbage nti ekkubo lyerino ko nabo boogera kufuna okitegeera omuntu omusibye ebyamagezi ebbanga bamudisamu vidiyo emu emirundi ena akole musajja atu akantu kayitewo naye ng'ayinayo omuntu omulala alimu essente emabega gwaganye okujjayo Kasuku teriyo mwavu abanakitiibwa era teriyo omuntu mwavu atali mubbi omuntu omwavu atali mubbi aba yabulwa byabba ne buli muntu yenna okuuma ekitiibwa mu bulamu olina sooka kufuna ssente kyova olaba ne bwaba MP bwe bamala okumulonda gavumenti esooka mugaggawaza aleme kuwemuka okitegeera soka nemunyiga emmotoka nemunyiga ez'amasuuti iPad driver n'omusaala kati bwe bamala ekyo ne bamanya nti otasobola kukola ki kuwemuka era banka zino zoolaba yasooka oleeta banka mu nsi teyawolanga na musingo ne bamubba ennaku ezi n'egwa bwe yawanga tebadda paka bwe yayiiya omusingo era ekyaleesa omusingo mu banka kwe kwewola essente ezijja mu ntegeerayo mu nsawo yo nti bw'osinga muloka miliyoni 10 bakwadde miliyoni 3 tezisobola kusuula ddalu kiri ky'osinze kya 10 tebasobola kuwola mwavu kubanga omwavu tatya kuswala omwavu talowooza kyankomeredde okitegeera nagamba omwavu yeewola essente omwavu aba n'ekirooto eky'oggula ettaka ate bw'afuna essente n'alundamu mbizi zino zigenda leeta ssente ate bw'afuna ssente n'alundamu mbizi kati nze ebimu ku bye neebaza Katonda mu byonna yanzuula yanzuula naŋŋamba kwata ekkubo lino abantu mbajjanjabye abantu njogedde bimamalako stress abantu balina stress nyingi ate nga nina ebisobola okubasesa kakati ate kati bwe baseka lwaki tebansasula abantu bangi nze omu ku ba motivational speaker bazizzaamu abantu essuubi ku kyalo kya intaneti kuno bulungi nnyo gendako ku peegi yange olwedde onfollowinga wali ompuliddeko nga nina vidiyo gyenkola nga tezzaamu bantu ssuubi kukojja kabaaya ku peegi yange genda ogigendeko yonna ekyo nasalawo okuzzaamu bantu ssuubi kubanga ku mulembe gw'owekitiibwa Nabbi Muhammad alina emboozi gye yanyumya emboozi oyo yankwatako nnyo era yemu ku mboozi ezakyusa obulamu bwange abasajja baali mu ddungu enkuba neetonnya nnyo ne bayingira mu kyazi ekyazi ne kyewumba bwe bbu baali basatu ne balaajana omu n'agamba banne nti kye tuba tukola buli omu ayogera ekirungi kye yali akoze twegayirira omutonzi ayinza tusaasira omusajja omu n'agamba ayi Mukama nze buli lwaggulu nakamanga amata ne ngazwalira bakadde bange naye lumu nagenda okugakama n'ensanga nga baggaddewo n'ensula ebweru paka ku makya naganda obbakonkona olw'okkuwa ekitiibwa n'okukutendereza ne bakadde bange obbasaamu ekitiibwa oyo naggwa omulala n'agamba nti Mukama yagenda ku mukyala eyali embeerera nga amwambudde engoye zonna omukyala n'amugamba nti tya Allah okkiriza okunzijjako akaweta kange nga tetuli halaali omusajja n'atya Allah omuwala n'akola ki n'amuleka naye naawe ensonga ze
omulala yakozesa omukozi n'agenda nga bw'oli ne Mutyaba wano. Mutyaba n'akuulako nga totegedde. Naye nga Mutyaba akubanja emitwalo 800. Oluvannyuma lw'emyaka 2 n'oddamu okusinkana Mutyaba n'omuwa obukadde 4 n'omugamba emitwalo 800 gye wagenda omanja bulijjo nzikozesa amagoba gaazo geego. Omusajja n'atuuka n'okugamba nti omusajja ali mu kumugezesa. Munnanga abasajja okumala okwogera ebyo byonna olwazi lw'eggula ne bafuluma. Bwe namanya emboozi eyo Nabbi Muhammad gye yanyumya wakati nga embeera ennyinze. Nze nali nkuddeko capital nali ntembeese emitwalo 17 ku Container Village. Omukazi n'ajja nga bamusuulidde abaana 2. Omusajja yajja amunoonya mu kibuga yamusuula emyaka 4. Nenkwata emitwalo 17 zonna nenzikwata nenziwa omukazi oyo nensigalirawo. Bwe nali ndaajanira omutonzi wange bimu ku binamujjukiza. Negamba Mukama embeera ennyinze. Ne capital gwe nina namukwata yenna ne mu omukyale yali abundabunda nensigalirawo nsaba onnyanukule. Abantu mukimanye abakola judgment ku kojja Kabaaya. Katonda tasobola kunfuula looyo okufuna kuba saasoma. Omukiza abataasoma bayita mwago makubo kwogera ebyo by'ekisirusiru. Katonda gy'abayisiza bafune. Naye abantu bagamba nti kati muwemula nnyo. Ate nkola naawe nze mpemula. Zibo okola nange towemula. Oyina video yange yonna gy'olaba nga mpemula. Kye bayita okuwemula kiki? Nze okusabika ebigambo oli n'abijjamu ye kyawulira kyayagala. Tenze nampita omuwemuzi. Kitegeeza oba mbisuulawo direct olwo lwesibe nga siwemudde. Obanyi omuganda agamba nti wova toyombye wodda amangu. Eyenyenye empola ayangu okuyunga. Ebyo nabyo bajja kati bifuulamu byabwe. Omuwulidde. Naye ndi wano kubanga navaawo sikoze eki siyombye. Ate mu byafaayo bya internet batubulireyo omuntu awemula trendinze nganze. Mwaka mulamba plus nga awemula. Owemula baani abo enkya n'eggulu. Ogambye nti anyenye mpola akola ki? Wova toyombye wodda amangu. Eyenyenye empola amala n'ayunga. Olwo olugero gye luli ebyaddala. Gye luli lutuufu. Mutyaba. Ogambye lutandika lutya? Wova toyombye wodda amangu. Eyenyenye empola amala n'ayunga. Olwo olugero Mutyaba luggwayo be lutyo. Badomanyi luggwayo lutya. Anyway, but kyenkwagalako kiri kimu. Ensi yonna kulemerako. Nakwekiririzaamu. Ebyetaago kyusa byo bw'onoddayo wekka ewaka n'otuulamu n'obiwuliriza n'obiraba n'obirowoozaamu ojja bikyusa. Bibaawo. Sirina kintu kye nsobola kukyusa nga kifunamu ssente. Tekiriiwo. Era abantu singa tebandaba singa nagenda dda ate mu birala nandibadde nfuuka oba pasita nekola kanisa n'ensumba endiga. Pasita obusobola. Nze sina kyekisobola kukola. Kyovula banyane gwe nagamba tinkusinga okutegeera nga nkitegeeza. Nze nina wolovu nfuuka ebintu byonna. Ne bw'ongamba saawe n'okufuuka pasita sobola okwogera nga lw'omushana. Nengenda ate mu balokole. Sobola ofuuka imaamu, sobola okufuuka faaza byonna maabisobola. Ekya imaamu tekisoboka. Okwogera byaliyogedde ng'ali wano. Kubeera nva kuwa bigambo bya mubaka emboozi yaginyumya. Naye yo yaginyumya bw'atyo Mutyaba musiraamu. Emboozi yaginyumya. Mutyaba emboozi eyo baginyumya bwe batyo. Emboozi yaginyumya. Nga bw'agireese. Ate oyo mumanyiko ebyafaayo bingi. Kubanga ne mu bantu abali babaddewo mu nsi. Lwakuba buzibu obuzze ku mubaka wange oyo. Nze nakugamba obwavu bwannuma nnyo bamaseeka banneetooloola nnyo. Kubamba naddiini bonna ab'ebitiibwa abanga okutuukako baba basiraamu. Okitegeera nti mufuti sheeke tebalina nnyo kintu ky'amaanyi nti tatuukikako. Nze banneetooloola nnyo nga njayaana okunoonya ekkubo.
kubanga nayayaana bana abantu bye balaba ate biwero nkyali n'ebintu ebirala bingi singa sifuna bwenkanya bye bakalaba biwero nze mu nsi najja kumenyekera balala sajja kwemenyekera kati okwogera tekuswaza nze nina bemmenyekera zintunda bigambo ate obimpimira nti bino tobitunda bino kati nze njagala omuntu agamba nti byenjogera si birungi bweba byamagezi bye biina akatala ntwale gye babitunda obigule nze mbyogere nga bwabitwala bwandeetera sente banze byekisiru byentunda bye nina akatale kaabyo gwe ŋŋamba genda mu studio oba gende ne Kasuku onjogere go byamagezi essaawa emu babintere ku flash ngenda kubigula $100 gwe ng'otandika nze ndiddamu okusaagirira ne bino ebyekisirusiru njakkeranga kunyumya ebyo tuyina freedom of speech and expression gwe bw'oba okozesa internet n'ovuma ayina obuyinza ate nze tonganya kwogera kufuna ffenna tunaavuma bali kyogamba singa bulijjo nvuma Museveni oba Muhoozi oyo yavaayo yandiyogedde ti lwaki awemula singa gwe nali mpemula nenga nti olinga kino olinga kiri yali awo mba siwemudde kakati ffenna mwe mutulaze ekkubo nti omuntu avuma Museveni n'agaggawala kakati naffe katusanyuse abantu tufune effeyo tutyayo bajja kutusiba era bwe banajjawo abavuma Museveni naffe lujja kuba lutugwiridde tujja kukyusa ki content naye gwe bw'okeera ku TV noga famire ya gundi eri bweti ate nga yeyina obuyinza ate nze ŋŋaana okwogera ku kisenge ebyange n'ebibyo biriwo ebinene ebyange n'ebibyo biriwo ebinene tukwaniriza ngamba otya sirina tabu obulamu bulungi obulamu nebaza Katonda ebizibu byange byonna bye nnina essaawa eno nina kuba na musingo sikyalina kizibu kya kusabiriza ekyo nkyebalize Katonda nze sikyalina kizibu muntu kyasobola kumala ebizibu bye nasigaza mu nsi banka yekola ki sikyalina kizibu kya $1,000,000 mitwalo 5 sikirina naye mbikoleredde gwoba onywa bbiyawo nga nze tunda ddagala nsomesa bantu kakati gwosalawo kunywa bbiya naawe genda mu mabaala bakulageze waakanywe zange ntereka ki sikudadde Kasuku olina byewerekereza okufuna ki sente naye abakulaba balabanga gwafuna ez'obwereere mu nsi teri yali afudde ng'atuukiriza ebirooto bine Gaddafi byamulemerera buli kyabugagga ky'ensi kyakwerekereza osobola okweyambula ne bakuwa $5,000,000 okole ng'otya kuswala ku TV nze naliko ewabba kuli awo omusajja bamuyita Waswa ne muganze $10,000,000 ngenda nga ndi bwereere okuva ebbakuli paka Kibwiri mugjeeyo kamera zonna teeka wali sente yatya buti seerebyo nga nina adde 10 nkweka obwereere ate bwendagaba malaya nga nze mbawadde ne sente nakyogaba gweosobola okweyambula kotidde $10,000,000 ne baziteekawo okuva wano wetuli wano Wandhouse paka Mperere wali ku main anti kati sikyasobola kuzeeyambulira naye lulimba nsobola kati wano osobola kweyambulira nga mmeka kati sikyasobola kweyambula kubanga sikyalina bizibu binneeyambuza nagonza fees nagonza lenti nagonza okulya nagonza n'ebizibu by'abakadde bange kati ne bonompa obukadde 10 ate mbugulemu poloti ate nze mbiremu abapangisa bampe $30,000 ate nze naswala sikyasobola anti kyekisumbuwa abantu oli nakwata $1,000,000,000 azimba apartment bali basulirewo ku $40,000 ate naye yeyita omugezi era nze newonya n'omupangisa omwavu nze natuwako ekiseera Kampala nasulirako Kampala omwaka gumu nga nebakira bwereere ng'emyezi 3 bwe giggwako mpalula 3 awo nenvaawo 3 mpalula 3 lindako katidi nkutidde gire gisooka be giggwako nasasulanga egi awo bonna ewankulu okuba ntenda lusu balado ne batuuka n'okummanya si ono omuwaamu titomuwa awo mukabowa nasasulanga 3 mpalula 3 mpalula 3 kubanga namanya nina muganda wange bamukola ekintu
yasula ku nju emyaka 6 ne bagimugobamu nga bambanje emyezi 8 takyasasula nembuuza landlord yakakusasula emyezi emeka omusajja akwadde emyezi kigenda mu 10 omulangiro 8 tasasula lwaki togumiikiriza kali n'omanya teri landlord ayina kisa landlord abanga musirikale oba toyina musanga aba munno baba mukutumye abakunonye abasirikale bayina ekintu kye bakola obeerawo ng'oli mukwano gwe kyokka najja n'akukima nalyoka akunyonnyola wayi oda ni oda siina kyakukola naye abantu ekitegeeza ebyo ebintu baabikolanga n'okwata 3 n'ogiwaayo n'ovuga 6 nze n'okulwa kati ku nyumba omwaka mukazi ye yannemerako nze nyo ebintu byesikola Kasuku nze okuweerera abaana mukazi okulwa ku nyumba mukazi ebyo bibiri ebyo katawa kuba mukazi tewandiweeredde baana ate nze nafuna mukazi mutuufu omukazi omutuufu asiima nnyo byokolera famire ye kati abantu abatafuna bakazi batuufu buli mukazi asiima akaviiri akakakadde fe abakazi abaffe asiima nnyo ng'omazeeyo fees okyagala kyekugamba era wekanga ebbaafu 4 muzimu zimukubye ziri wali nobuuza abadde azunga nagatya ku magulu 2 nze ati bwe nvaawo badde oyavula naye nga asiimye mu mutima baafu 4 nezigwa wali nomugamba nti naye ozunga otya nago sanyu essanyu likulukusa amaziga negafuuka ekirala amaziga n'ogasanga mu kifo ekirala from one place to another kibuzo kyekyo twasomanga mu buntu okijjukira ekyo answer yali answer from one place to another kyalinga kibuzo kijjukira oba twali mu pifu nasanze omusajja ejja bandi ng'embozi yali emuse esolo bali bayita atya Maza Kyambala naye abantu b'ejjamani banguleko tebo bannange engeri gye wayimbamu Maza Kyambala naku omuzungu n'agamba ayina engeri gye wakagamu omuzungu n'aguza headmaster lulimi ki luno lwaleese nalo Luganda endowooza oli yamugamba nti olwo Luganda kyokka nga ne benyimbiramu teri alina kyamanyi era nze neewuunya abantu abagamba nti omusajja ayogera ebyo talina baana ffe tubadde ku kyalo nga buli mwana atambula susu ali bweru empale z'abalukadda muno abaana tusiba mu tisaati ennene tuli bwereere olaba babazadde bakyaweebwa ekitiibwa kati ate ffe aboogedde bye twogedde nga n'abaana vaani ze zibano n'awaka tuswadde ki Maza Kyambala I love you ate nafulumizza n'oluyimba olwo era lugenda fuluma wiiki eno mulimu vazoni bazita vazoni nya esooka ya Maza Kyambala Maza Kyambala we love you so you unfair for us sisi from Chadiku Maza Senti Anne and Joakim left for you Kyambala Ineskona vazoni erisookamu wikyeno lufunuma vazoni endala yagundi London Carpenter the seas of Soweto enjire chiro allo I'll try find you the neve is a woman never to see isantarirebo eyo yakubini twagala bintu bino byonna betuzenga tukola ku internet tubise mu nyimba ninawo ne version ere yokusatu mu luyimba olwo latobalitize vitu olwo kituufu oluzungu lwo lutuufu olwo oluluyimba kyolwoyimba bitufulo nyinyi ani bitufulo nyinyi lugenda lotya latobalitize vitu ningonza lina la to you ningana we mari Mami remisi damte dari remisi yo si na madani no damo natire you my princess olo lutufu nane do not matter ye version yesembayo nobali banasi yastidele dali do bali no tatatu dali diroba There is it over Santa for right lole amanye kyanyimbisiza ennyimba ezo ekyankozesa oluyimba olwo ennyimba ennungi zisuse katale
nage kanyimbe y'olubi lutambule kuba embi ntono kuba buli muntu agenda mu studio agala luyimba luki lulungi kati nyimbe ennungi abantu bazeetamiddwa kyovola mankyazaala yakuba ensi nkyazaala lutambudde nno lutambulidde nno ddala era lwe lumu kulutuyingiza supremacy enankulabi nga 27 sho ya mitwalo egi 5 wasibyelo sigenda nze sisobola kusanyusa muntu yasuze enjala ajagana okuseka nswale naye ekyo kyoyogera kituufu ow'etaano ono ajja kuseka bizibu byalina bitonotono oba amanyo bihandlinga wanatidde engamba okuyita omuntu gwe bagobye mu nnyumba emyezi 6 musese niyambule bweyambuzi nkoleki neŋŋamba gibeere emeka 5 ate abantu 200 ab'etaano bange okuyita okusinga abantu 10,000 ab'omutwalo byonna nabibaze ate nze sijja kuswala ti abantu tebazze kwanze mbayise nze mbali mmetu etubayite mwazze lwaki munenya abantu ng'ebivulu bibasaze nze weyagala nkoleki saategesi ekifo temwakisanzeewo kati bali batebazze bunenya bali twakyoga nti ate sho yamusaze Mother died of heart attack many years ago. When she had that, you were married again. Now I'm the only one left in this family. Daddy, wherever you are, remember me. Daddy, whatever you do, I love you. Nyimbira mukali notobalities vitu kagenda kaje notobalities vitu because alina la to you nikona wa mari nyimbira kantu katumba nyimbira katumba ako ngabo yakayimbako atagatanwa ntikai notire enjo si no madado no mati notire you my please kama ina urude mabala Wombolo nakakubye nakwine producer nata naganti let me see abana abo bayimba nze nakkiriza era oluyimba mu kyalo eyo nze nali biseera ebyo ntunda nnyo ndiizi watundako ndiizi nkotidde nze nasubulanga bunywa bwanku n'okusubula ndiizi nakolanga emmonko nakakola emirimu twabaze emirimu eka nga giri mu 6 tuuka ku guno kati ane unyaba mpabula nti ekyokola kyaki nkoze ebintu 5 siwabulwa mumpemulire ku kino guno gwenkaga ate ko mamu mpabulira giri mwali luddawa oli mukambwe kuba kuwabula nze audience gye nkolera eri mu million 10 plus ez'abantu kati gwata mu abantu 4 mundaga mutate lino okukolera 10 nga basimu Ogabe watundake obuku twasubulanga olunwa ndizi wao kalika monko ne monko twazikola monko badire obugege ne babusala buno bomodeke kati ne babuteka mu bunga bwa muogo ne bassa mu jjalo we twasomeranga nga baziyita monko mumukwide Kampala temwabiraba bibi naze nabikola ku somero sina mulimu gwe saakola ndizi namutundanga kati endongeza jjanga ku kyaleze embaga era bana basajja abalwana kati bine bibinja byolabye byabalwanyi tebannalwana abyabayimbi tebannalwana abo bino bye munyumya simanya Bob Wine simanya Bebe Kuru simanya Chameleone bayina otalo tewali twayina abasajja abakuba twayina omusajja bali bamuyitala Manzani ng'akuba embaga okujje kuba batya anti endongo yo mu kyalo yatandikanga essaawa 3 nya akayimba ako oluddewo okumpasa kantamule akayimba ako kagwayo bekatyo muti obadde oludde akayimba kubadde okamanyi keeko bakakubanga kyenda mu 8 awo oli Masaka awo we nalabira omugole yali oludda lwa keeki banange ennaku eri mu kyalo tulina abagole
balina family yaabwe yalimu omusista n'omufaaza ne babakolera embaga kuba baali baludde nga tebali mu bufumbo obutukuvu. Keeki eno yajja okusooka emu yagiyiwa mu kaveera endala nayo ne bagiriira awo oludda abagole baalulya nti guno mukolo omwami n'omukyala nkutidde bagamba omukolo gwaffe anti mukyalo goloza lwaki emikolo gy'omukyalo gyonna emmere erabika enva ne zibula oza ziba ziweddewo obugwi bazitwala nkutidde enva ze zisooka okuvaawo mu kavuvuŋŋana ako naye wakyatuba mu byalo bapaakinga emmere anti mu kyalo abantu b'omu kyalo oza lwaki bawangadde simanyi omuntu abeera n'ente 8 nga talina ngatto yeesatu waka omuntu mu kyalo aba mugagga nga mukuze mu mutya nga taweza nga chupa 10 za soda ng'ate ku mukolo amukotamira kati bo tebagula nnyama naye ate balina ekisa omuntu agoba enkoko 2 aziwe kasuku nga tasasalira baana be bazirye n'azimu azitwala e Kampala. Balina okwagala ate abantu b'omukyalo era ekirungi kirala kye balina tebeerabira omuntu omuwa emitwalo egi nga wayise emyaka 7 naye nga nti buli wajja mpa ssente kyokka nga wamuwaayo gumu nga wamuwa mulundi ogwo emitwalo egi. Abantu b'e Kampala tebasiima kasuku kyovula bw'oba oyambanga abantu mu nsi olekangamu abantu be tujje wabimbulamu naye basituka baagala tusituke nabo nga bw'olaba nti natandika YouTube channel ate ntandika okunoonya kasuku mpa akantu olina gye wanzija olina naye okoze eki ate n'omugugu omuntu okoze naye ebbanga akututte ku poloti ayagala ate omuyirewo amatafaali nga ne poloti agijjemu ggwe kati n'otuuka n'ogamba nkole ki n'otendewalirwa n'ogamba nkole ki kati abantu b'omukyalo abo ng'oggyeko okulumya abaana baabwe naye ekirungi kye bafunye mu kwerumya bawangadde mu kwerumya osanga omukazi mu kyalo gwe wakuloolaba nga yooli bannayuganda muwulire ekitabangawo bajjukira process ekutuusaako Irene Namatovu atuuse mu Kampala ku Serena Hotel nga 21 August mu show gy'atuumye Strong Woman Live okwenyera emitwalo 10 yepi emitwalo 15 ku gate ate badi emitwalo 10 ate mmeeza ya milioni 3 ticket zitundibwa ku Papa Sport ku George Kala Solutions paka last makindye ne ku Serena Hotel wennyene Saturday nga 22 Bredo Hotel Mukono ate ku Sunday nga 23 Madia Flame Masaka wonna omutwalo gumu VIP emitwalo 2 Irene Namatovu yasinga mu kyabayita authentic Ugandan rhythms enkuba ya Afro Pop egatta engoma ya wano n'ekidongo ono ye Afrima Award winner Best Female Artist mu East Africa Choreography ya Irene Namatovu screen stage n'amataala 21 August Serena Hotel mwana watu n'abamuwerekeddeko fogo kalempiza bimami bijje Be Strong Woman ebikoze sente z'ekikazi twagala byana bya Escobar bimadulo kiwoza sente ziwawereza ku simu zabaddemu ekicupuli ky'etaano wereza endala twagidwa KCB Bank Newman's bakola obumpwati Victoria University Euroform Pepsi Mount Caleb International School Bwalula Veniva Logistics Afro Mobile Nesanyuka TV mukyalo so osanga omukazi alina abaana 5 naye ng'akyali solidi ng'alina omwana emyaka 3 nga mugumu nga bwe wakula omulaba ku kyalo era n'ogenda naga nti aliwo nti agenze kulima agenze kusimboliza nti nagwe manyi omukazi ow'e Kampala 45 ebizigo kye biba kimukoze bibayiwamu obubabu ng'omulaba ali mu ssente naye ng'akadde obukadde bumulaga asiba mu dduuka atudde akola ki ayina payipu zino ze beeteekako eza buli kadde ne zimuyiwamu amazzi ag'ekika kiri n'akutuka naye mukyala abantu tebakaddiwe kati tugenda ku mbaga twalina ng'omusajja bamuyitanga Lamanzaani ng'akuba ekidaala kiramba akayimba oluggwa ne basala keeki abagole ne bavaawo ng'amazina gatandika mu kidaala omusajja yakwatanga ku kidaala bw'ati n'akuba abeeno n'akuba embaga yonna neggwaawo abasajja be nali ntya bakubina abayimbi bagamba nti balwanyi twalinawo omusajja bamuyitanga Kakooza Mutale nga tulinawo omusajja bamuyita Viise Bulali be basajja baali basinga okulya likodi Viise gy'alina eryemu yabbanga ebikajjo by'omusajja ku kyalo nga bw'aba alidde yeerabira okusaasaanya n'agenda yatulanga n'abirya ne bijjula bwe biti
neerabira okusaasaanya. Kati omusajja n'agenda ku LC n'agamba nti waliwo abantu abasoba ne mu 100 batula ne bali ebikajjo byange. Ngenda kukola ntya? Kati omulimu ate yaguwa ye mwennyini viisi ogw'okukuuma ebiki ebikajjo. Bwe yatuuka ku LC chairman n'amugamba abantu si bantu bangi abali ebikajjo ebyo. Ebikajjo ebyo viisi yabirya. Namugamba oli musiru. Wali omuntu ayinza okulya biri ebikajjo. N'amuwa omulimu n'akuuma ebikajjo. Kati lumu yabirya neerabira bisaasaanya. Omusajja yagwawo ekigo. Omusajja yalyanga empango z'ebikajjo ezisoba mu 8 olunaku. Mannaye. Ate nkulimba. Baako naye wonkomya. Omusujja gw'embizzi gwajja ku kyalo. Ne gukwata embizzi ya kilo 6. Ng'ebiseera ebyo omubaazi bamuwa ludda. Oludda lusigaza wannannyini. Viise yasala embizzi ne bamuwa oludda ku makya yakeera kunoonya lubimbi lwa bijanjaalo kuliisa muwogo. Atayina nva waka. Ng'embizzi yagiridde oludda. Eweddewo. Omanyi oludda lw'embizzi. Mugambe yalulya abasajja baatoganga ku mikolo nnyinigo n'abeegayirira asooka agabula abantu be. Munyambe bambi. Mumulindeko. Oba twabakoledde akammwe wali. Ate akammwe kaliwo akamala. Sajja bameketanga ekutiya ya muwogo. Ekutiya baagimeketanga n'egwa wali. Omusajja oyo yennyini yali alya kilo za kawunga ezi. Nja kuleeterako wano abantu abamumanyi ezi. Kilo za kawunga 3 zo zisoboka. Ozimanyi. Kuba kati waliwo abakalya kilo. Ati yalyanga ezi. Era ekyewuunyisa ku ddwaliro Bukulula. Waliwo eddwaliro lyaffe ery'e Bukulula. Omukazi yatwala viise nga mulwadde afunye omusujja kola emmere yagaana alya 1.5. Omukazi n'atya kuba ebbanga lyali amaze naye ng'alya 3.3. Kati bwe yali 1.5 n'atyanga ati omulwadde bumuyinze. Kati omukazi bwe yatuuka mu ddwaliro n'agamba omusawo nti n'emmere emulemye kuba yamubuuza yalwadde ddi kyanga nti ggulo kino n'emmere yagaanye akawunga yaliddeko kilo 1.5. Omusawo nagwo otegeeza ati ng'alabanga abalalu. Omusawo n'alagajjalira viise ng'alabanga bano abali mu katemba. Viise yali tafiiridde Masaka gye yawonera. Ng'emmere wali yadde yagaanye. Ng'olwadde wakati mu kukankana okwo wa kiro amire eddagala. Mu kukankana okwo nga wa kiro. Ola, ojja Kabaaya. Noza ng'ogiraba oti noakangende nnimbe kasuku. Tosobola kulimbira mwaka. Nawe nalabako omusajja yalya kilo z'embizzi 4. Bazirya. Mu lulya lumu. Ne mugamba musajja gwe. Nagati kati tujja kuddiramu awo eddako. N'atungalaga ye kya bulijjo. Abasajja gye bali abalya. Ate nga bakola mu kyalo. Omusajja nga asomba ebidomola by'amazzi ga sayiti omu. Kisoboka. Naye wano tuli luddawa wano. Mpereerwe. Amazzi g'omu kyalo gaba gava wali wowetera okujja Gayaza Road ku Nozani. Omusajja ajja n'ebidomola 2 n'akola sayiti yonna neggwa. Wali owuliddeko omuntu omukyala alwala n'afa nga si walagi. Ebitero batta walagi. Walagi atera okubatta n'abajjako. Naye obulamu babukozesa. Ate ekintu ky'otamanyi kitegeeza tekiriiyo. Nina omusajja Ishaka. Aba mwogere erinnya naye kamuleke. Omusajja baafumba obuugi enkune ziggwawo ekiro. Najjayo ensawo za ssente bapakire wansi mu kyoto obuugi bujje babuwa abantu. Ng'amazo zipangula azijjeeyo. Omukazi yamugamba nti ssente za mugaso singa obuugi naye nga yamanyi. Sigamba tebanywa buugi ne bamwe $5 abatamuyambi. Nga tanywedde ku buugi. Buli yali mu Lumboolo kati mugagga bamubadda na mumwanyi. Tulinawo ne waffe bana bagaggawalira ku Lumboolo. Omusajja enkoza ggwawo. Naga akajjeyo ssente. Najja ebisobo bya ssente babipakire mu bitokomoke. Obuugi bubugume banywe. Alina kamera ezireko omuntu obute nga bwe wazaalibwa. Kamera. Era bw'otuuka mu nnyumba nga baseka golowooza bakusanyukidde so beewuunya obuteeyonjo obukuliko. Era nze omukozi yanga nti bw'oba oyingira kolooti. Kuddamu ebyo nno. Omusajja twamutwala mu Soweto okulya emmere. Mu Soweto wano. Amala okulya emmere twali abantu 4. Emmere nnungi nnyo ey'omu Soweto eyo mu Owino. Ababuuza ssente mmeka nti yena 8. Yemula bwe mu luzi n'ayita poliisi. Nti bamuwadde obutwa. Agati ompooti ennyama, omuceere, ekinyeebwa ebbali ne lumonde, nonga nti ate sowaani ya mutwalo nga takimanyi.
yadduka alaje nti bampadde obutwa kuba yali ategese miliyoni 1.5 abantu bane yemmere miliyoni 1.5 abantu bane omanyi okugirya newe wero ogiride ku Serena miliyoni 1 ku bantu bana musobola ogimalawo ye nga takimanyi nina omusajja asala enviiri ekabuusu opposite ku mpuuta asala enviiri za $10 zakimanyi za mutwalo atipinga mitwalo 37 lwatalina $10 zimukatukako n'ebirevu ne bijjula nyini saluni yagezaako mwoyawoya nti noba tolina jangu yagaana ye yagamba nva ati abantu bano bonna ansaze nampeweta ne mutwe nga sibasanyusizza era kati tujja munoonya najjirita kati bamusaliraawo waali $10 buli wajja muki kumputa wakyali waawe kabuusu kumputa ekabuusu kyatuulawo abantu bali ate kati mu Uganda abantu lwaki ebyokulya mu Uganda bitambula nnyo mu Uganda abantu tebalina mirimu gyankomeredde nti bakolera wano kyovola babavuga zirenjirova abanywa mabaala tebalina mirimu we bakolera nti wano kati lwaki emmere etambula nnyo mu Uganda nti ddiiru nnyingi omuntu afuna emitwalo na kati kandyeko emmere ey'ebiri olubuto olundi bubi yeetereezeemu Serena y'abagagga mu byafaayo bya Serena nga waliyo ekivvulu temugamba nti abagenda ku Serena bagagga Serena tetundangako sowaani nnya za mmere mu show yonna ey'omuntu panakirabako nze mwennyini twali mu Serena ne gwe nali nti yatumya mberenge nga teri muntu ayinza kusabayo kyakulya kitegeeza abantu abatuufu abalina okugenda mu bifo eby'ebbeeyi ate tebagendayo wano mu Uganda impersonation jangu ng'onyirira bwoti mu kamera sheggo oyambala emiziina agyo ddeeka ojja okumalako nayo impersonation okwefuula kyotali kubanga ne ku tebo nayinze nayagala okulya ng'esatukanana ne ŋŋamba ye gyali mu 7 ne ŋŋamba te n'abitumya nti obwomu ne twezingira ku mberenge ffenna tu n'abo babanikojja ne muga nti okirabye bulijjo bagamba kifo ky'abagagga ndagayo sowaani y'emmere eyita nga weeri nobabuze miliyoni 5 zemugula tebo muba mwazijjiwa ate emmere ekubeera ku tebo etya bw'osasula miliyoni 5 bakuwa ebyokunywa n'ebyokulya n'olaba n'omuyimbi on the house waliwo ebigambo bibiri ebyoluzungu ebibuzaabuza abantu practical ne siyole tebo za Uganda zonna abasiyole tonalabako mwaka guno tebo ya miliyoni 2 ng'eriko mazzi gokka yogera mazzi nga tonagira nsibambiraba kakati tewali tebo kubawera muntu mmere ate tewaliyo tebo gye basabinga muntu kyayagala bamuwa kiriwo Kojja Kabaya ayina shoyi nga 27 okuvumbulira mu Maniporokwi omwezi ogujja okuvumbulira mu Maniporokwi naye Maniporokwi eyo fena yali etuse era abagisigalamu bali mbugali mwe bavugira bowerucheya anti ekoonona gundi spinal cord nobanga tokyasobola kutuula omukazi akuwadde $2 spinal cord baagala mtoja $2 okugitereeza India kyovola abasajja bonna ate mu Uganda byateredde Uganda erimu ebintu ebyenjawulo biringa 2 Uganda ensi gy'oli emmere n'otasasula enkeera ne bakubuuza nti onolyaki bakubanje lumu bw'okikolera Kenya banduulu enkeera nagenda ekikombo ogulenga tu tuli emmere twerabira kati nganoza bye bya Uganda omuwala bw'anandaba ajja kumbuuzabuuza mmere endala nsasule lumu enduulu eyala yaawo katone simu zange bazitwale naye nga sitegera Luswayiri kyakula esawu kyakula kati Uganda ekyalimu ekyo ekintu oli ewantu emmere n'ogenda enkeera n'oddawo wennyini ne batanyaga ku byajjo ne basoka baleeta endala nenewunya n'omuntu akyasula mu Uganda enjala ompadde emboozi wano twali wooteri esaba ssente kuwa mmere era Kampala yo bawola kati nze ntereka mmere Kampala tuula oli emmere twage mu Soweto 1998 Soweto walingawo emmere waleze mu kibuga ate nze okukombebwa kuno kwolaba okuzze okw'obuseegu nze 86 nali nkombebwa muzeeyi wange yali wa RC olutalo bwe luggwa
Museveni yagaba sabuni sukali ku bulinju abantu obwavu bwali bungi kati nze sukali bwe yaggwangamu nga nyambala akaveera nga ngenda mu baana gye bazannyira nga bamunkombako buli wamu nze nnaku njirabye bukulu kubanze wakana saba nga ngatto sente za fees bwe nakula nga ate tebikyamala nga ate ebiratosa bimpa kuba obwavu buliko stage obwavu oyina omuntu myaka mwatuuka nga anoonya kalina obwavu ze mbulabye bukulu 86 nze sawo ya sukali nayo iraba mu nyumba obukumbi obwo obumyufu nga bwebuli bwebagabiranga abantu okulima nga bwebuli fiti tulabye ennaku ate twebaze ne Katonda kubanga omusajja Amini afuze bulungi ensi eno myaka 4 teri mu lutalo Samini totabula leta bizibu Amini tonde leta bizibu ninayo show 27 August emyaka aga kati tewali teri mukulembeze aswazizza bantu mu nsi muno nga Museveni baba bankwata akumya abantu emyaka 4 nga bakola ate nga basenga tebalina kye balina n'obuuza omuntu abadde akola buli lunaku ssente obadde oziteeka wa okaddiyidde wa kubedda chance yaliwo nti abasajja bano abayisootolo baalidde ente yange nawe kajikoddiza olaba ne Kasuku afunye ssente kati gwolinda kyali eyo olinda ki oyina ettaka eka namba naye okeera bukezi kunywa walaji eka namba abaddugavu kibasumbwa baagala nnyo okuzaaza ssente nga zizaalira mu capital mungi abaddugavu tumanyi kuzaaza ssente mu capital mutono tukimanye okategeera nosanga omuntu aguze ploti milioni 3 mwezi mbw ate anoonya zizimbawo ayina capital milioni 2 kale ne bwaba ayina 10 milioni 3.5 zigula acres milioni 15 nazimbirawo embizi 10 embizi 30 embizi ennungi egula emitwalo 10 mu myezi 6 egulibwa emitwalo 8 embizi 3 abafunye sente mmeka yagamba nti eyo wala they don't want to go through the process tibagala jiyitamu baagala nnyo okugaggawala okwamangu nze Kasuku nina abantu bamanyi nti bansinga era gundi oli bwe yannumba waliwo abaana be nalabaawo nti okyapangisa n'okupangisa nze mpangisa naye wali yanvumira obupangisa nga singa nina kirooto kyanju mwasula nsozimba 2 waliwo abantu balina obulooto bwabwe obutini si bubi ate najja n'abukuteekako alina obulooto asula mu kayumba ka milioni 2 kati naawe amanyi koonoonya era akulangira twakitokalina lwaki opangisa nze sirabanga ku Land Road kati ngenda mu mwaka 10 simulabangako omusasula mu budde nze nkakasa bulungi Land Road wange ennaku gyayitamu nze musinga okuba obulungi kuba engeri gye musasudde yanoonya ne wanyongereza ennyumba ne wabula nsasudde bulungi n'asiima ate naye alimu okutya nti bwe mwongeza n'agenda ate alaba engeri gye nsasula ennyumba eringa etaali yange banze namanya bw'ogaggawalanga mu bulamu mu layisi wo tova mugonzi oyo layisi todda mu nju ya milioni 3 sigala mu yasa alongo muwa mwaka sigala mu yasa sasule mwaka abaana bange basomera emitwalo 2 sasula mwaka era babajjeyo ku parade ne babanga ekyokulabirako aga abazadde bakitemubanga muzadde ono nagenda gye nsobola osanga omuzadde awe miliyoni nenga iyo leke gwatadde mbasomesa ne headmaster nze ndi mitwalo 3 naye abaana ne babajjayo mubeere nga bano ku vidi zonna kwengenze ne mukazi wange batujjeeyo ekiremeseza abaana bano okusomesa obubi sente zijja bubi nosasulako emitwalo 5 nomala mwezi naye kati bano babano sente zaye basasula mwaka batuwadde ensomesa ennungi mukubira abazadde bano mu ngalo nze nsekera muli nkimanyi essomero lya bwereere
nsekera muli kubanga sina mwana tewali mwana wange ngenda kuweerera afune mulimu nti akuli ekyo nakiraba mu covid teri muzadde yagamba nti bannange mugyewo amasomero mwana wange agenda kujjawo omulimu buli omu yawoza kimu nti bagenda kwonooneka tewabiraba kakati tusomera ki kitegeeza tutwala abaana ku ssomero bakuumirayo butonooneka bakulekule bajje mu kantu leero kyonkoledde kirungi ojustifyinze lwaki tova mu byakisiru abantu nga bwe babyogera n'olaga nti gwe wano mulimu gwa nkaaga gwe gukuwadde kyoyagala bulijjo abantu baagala tuve mu byekisiru tubenkane kyekibaluma abasajja baali ku mbaga nga balina ebisolo by'emmotoka baali bana nga ababiri tebalina bisumuluzo ne batwala abakazi bonna ku mukolo basatu sayidi ne sayidi abaali ku bigere ne bavumirira nnyo ekintu kino kati beeraga kyamulaga akasumuluzo akole kirerere bano ne batya ne bazza ebisumuluzo munki abakazi bonna ne babatwala bali abatalina bisumuluzo babatwala omuntu agenda okwogerako kyokola si kirungi ayagala okita omwenkane alaba ogenze wala naye nze njagala mbabuulire bempeereza bali obukadde 100 mu abantu abana temuyinza kusalawo byonna kugamba bali bwe banaŋŋamba ng'okyusa nja kukyusa kubanga bempeereza ate sitya musango guliko beyiro si gye ndi mungi manyi siyinza kukwatibwa kati buli ekisibwa nkimanyi gw'olaba nga amala googera naye mmanyi tiwookoonera ku ekyo owedde manyi nange kati kunkumuka kontenti aweesa abaana bange ekyokulya ate teri mwana wange agenda kusaba mulimu kyoli mukulwanako kyeri mukulwana naye Mungu bw'ali bakyasazeewo inshallah njagenda nakyo tagera bubi. I have been waiting for this for so long. It's Vinka. Yo, Vinka. Vinka. Tonight we be singing all night. And every song was quietly leading me here. To this stage. To you. The wait is over. watandika akantu YouTube Kojja Kabaya official ekuyise etya YouTube eyo ngifunyemu omukisa guli gumu nina abaana abo baswima media Hash Media Edward the Great abangi batemye emboozi zange naye obuzibu bwendaba mu kutuuka ku kasuku n'abalala kyampaliza okukola YouTube channel bonna balina talent ez'enjawulo kyobola abantu bajja abanfaanana ne tukola banguyirwe bajje wali batuule banyumye ebyekisiru byabwe ensi bwena ebigula bafune bwetabigula babireke okusomozebwa kwendaba kwenfunye okulala zemboozi enfu zitanyuma kyokka mbadde nina gyendaga oli ali serious anyumya nosiriikirira bwoti omulalu anyumya ebintu bikwatagana twatandise dda akantu ina ne interview gye nakola eddakiika 5 olinanga mumaze mangu nga ino yetambula tebaagala bintu biwambu okategera kyegamba teri kintu kibi mu nsi muno singa bonna abazimba amayumba baali bamanyi okuzimba singa teri nju yaggwa kuba ogamba omusajja nti naye pulasita eno nedda kati nazze mu mulimu guno nga ate mmanyi emboozi ezinyuma kimenye nnyo nira ba YouTube bannanga batamanyi emboozi ateekayo fa naye nze ngamba kati omanyi tuula mu kkono gw'okyaziza n'ogamba anti kati musooka ne mutuulamu n'anyumya obulungi kati nfudde ayinza obutasobola kiddamu kati already era ngenda kwekanga ng'ebimu ku bigenda okunzija mu kantu emboozi ezinyuma zontono ndowooza kyekinfudde ow'amaanyi abazinyumya batono omuntu bw'anyumyayo leero enkya ajja asaba tiyamugoba mu nnyumba naye omuntu anyumiza emboozi omwaka naye bw'oba ozze wa Kojja Kabaya ng'ozze kunyumya kuyitawo lwaki tokuŋŋanya kontenti abamu babula abadde ku mapeera ali ku matooka ate ganyumya taaba ombuza dakika nga 4 ate nenkomawo omusajja mu kidaala
naye kati oli akoma ku musajja mu kidaala n'omubuza nadda n'enkoko gye baagoba nonga kati omusajja mu kidaala badagamba akantu kafuuse akantu sebo gula tebo njagala tebo mmeka tebo yafusete mmeka tebo ya milioni 2 saasedde oyagala kuzja milioni 6 ati nze abantu nina batono nina kwenda banyumba yange benkoledde se nze seewulira lyanyi seewulira lyanyi oŋŋambye omusajja yakola atya yajja okunyumiza mu dakiika ezi taano ngamba omwana nti n'osiibula ti mubeereo ngamba nti eno yetambula ey'eddakiika entono eyo egenda vayiro kuba kati muntadde embuzibu ebyesiru byonyumye essaawa namba ani agenda okubiraba onfiirizza obudde osse chano yange kakati era nja gyesigalirako ate nze tebakyandaba kati gwe kati tosobola nyumya mboozi ku chano yo sobola kunyumya bw'omu nakigezaako ng'eddakiika 2 mpuliranga essaawa neno gamba omwana kikitiyo nti ziri dakiika 17 ne mugamba nti omanyi ne live za TikTok zannema empewo omukko oyo agukola ki ate bwe najja ku TikTok najja n'amaalo gundi yampereza Jose Chameleone nagenda okulaba nga TikTok endeetedde hey kojja kabaya Jose Chameleone invite you nga ndowooza nkubira banange TikTok we mudde abantu nenziruka we nali nenzira mutoyi njogere naye kati netyo kibuuza omuntu nga nja kuswala namukono wange bamuyita Don nanga Chameleone yakubidde naye sikutte bino ngamba abadde ku live bakuweereza modication yakiyitaani pakati gwa oluzungu oso kitegeera bijjabe beera kyeyo invitation to join the live waliwo ekintu iPhone kyereeta wano notification yaŋŋamba nti bakuweereza obubaka naye TikTok eyo yanzuuza nga naakagigendako ne gundi ne Bobi Wine sere bali mu campaign akati kojja kabaya Bobi Wine invite you anenziruka nananga obutasoma uno nzenze kagonzezza obutasoma neneekaliza mba ive ne batya naye sina kyemanyi ensero nekola oboyamemeza 10 entuufu ozinkuba akamba kuba gwe oli serebu tayogera kituufu kyana kojja kabaya ngenda kusabira birungi byere bamubyesaala kojja kabaya alina shonga 27 abantu b'Ebulaaya bagule tebo abantu b'Ebulaaya bawagire nade Germany abaana nga banyumye emboozi zo bakanze kojja kabaya kasita mulabako ngamba naye bamanyi nti ayagala ku ssente ate abali Germany mutegekeeyo ku show kujja kabaya ji mbasomese sawa nga 3 namba ezekutte bese bakubayimbi oluyimba lwowulira mu kufurasi lunyuma okusinganyirirwa nga luyimba naye no bagamba naffe mutuyita aboogera obwogezi tubeerewo tebakkiriza bakomedian gyoko gyazannye wano mbw ate bwagiddamu embalalanfu oli alina oluyimba lumu aluliddeko emyaka 10 abantu abo batumenye naye batuyite tugende tukole content ate ffe tulimu n'amaalo nze ne $10 ngende Germany amawulire kukuba nti kojja kabaya agenze Germany n'abayimbi bonna wano mu Uganda bwe bali teri muyimbi gwe faayo omuyimbi tumukubire essimu mu kyama titulina se Germany ye tewali yadde 10 ogenda togenda bwagaana tongulaako mmeeza omanyi kyetegeeza bukedde okugamba wali nti kojja kabaya agenze Germany osoma bukedde nali naye kakati nagenda olaba buli bwe musoma ate bye nalabye ku TikTok nsaba TikTok obejjibweyo tudde mawulire oba ogirekawo kati gavumenti yemanyi tulyawo betutyo tujja kugulako emmeeza emu tekimala kijja mmala onkamudde nnyo emmeeza ya milioni 2 sebo milioni 2 ozimanyi naye ate naye tujja kuwayo abagagga abanaagatta 2 ziri endala oyogedde ekigambo tujja kufunirayo abagagga tukutwalewo bagate ziri 2 endala tubeere nga society yaffe kali 3 zitujjeemu kituufu wabeera wabi ekyo kyokoze si kibi ate era bwe ndaba nga abantu baguze nnyo tebo nja kyusa venue
ezijja kubanga kazibu ekapo wakubya tiketi 5 ziweddewo tokyusa kifu bantu bakulaze tujja wenkuba tiketi 5 zigwawo ngekifo kikyusa immediate legenda naweni nosuna hadi banalanze dakololo naye meza ntono nkamudde nnyo content sikyalina kitibwa wantu wonna ekitibwa kye nasigaza mu bantu kyakumati nafuna sente olaba bye wampemuza mba butafuna ze sikuwemuzangako nze ate nze nakugamba wanyumya emboozi ya ssengaawo nati go tukola obubi Kasuku ekizibu ky'olina lwaki otuwemuza muntu wanyumya ebyamagezi toseka jukira ku TikTok baagala nnyo omuntu ayogera oseke oseka nnyo wano tuleetera ebintu ntwawo wosekera kati nze abantu bonna nga nakakola interview baneesamba nga lesimu tebazikwata laira bwe bawulira ati nguze poloti $3.5 kasi kati buli omu mukwano gwange olaba ekintu mukusooka wali ozikola nga bagamba biki ebyali mu biki obyo ne kati meeting y'embaga neyabe miliyoni ate nga ya kasi $5,000 ekitaasanyusiza mbugagga abantu bonna abambeererawo mu bwavu sikyamanyi gye bali balala ensi yabakuba nnyo olaba nga abaawungedda naye nga bategeera n'omusajja yansuza myaka 2 musajja watwale yasiga Cutex nensabye Mungu mpa omutima muyambe Mungu aganye naye mune bwe tumala okyusa obulamu twesiba ku bantu bano betulaba obulamu mu kkubo abantu abakuyambangako mu bulamu ng'obulamu bugana kyabalaba era sheeyo bweggwa abantu bonna abambeererawo mu bulamu ngenda kubayita kuba ebizibu byabwe bitono gyendi yadde binene gye bali tonyomanga ebizibu ogenda n'onywa wantu juice n'agamba wankumyezi n'osituka n'ogenda omwana kwolwo tafuna musaala kati bw'aba kwebirajja nga akuddukirako juice leka naawe 12 zozungirako naye kinene kuye kinene musajja natuula naye ku sawuna awo twali tutudde n'aŋŋamba amayumba kati ga bbeeyi era nze ennyumba kati nyebbeeyi kati eno ennyumba yenkoze obubi ngenda givaamu naye nga ate omuga nti yammeeka kuba musajja mukulukulu yamala n'akyogera tokimanyi sasula ennyumba $20,000 naye gwe ogamanyi ngati sasula ennyumba $20,000 kyokka tebakuwa mazzi tebakuwa masannyalaze mukamba osiriwala ki nze ndi mu lya 10 wali ewaffe omanyi bwenyirira kubanga manyi okufiitinga mu bantu abantu olwobalaga nti oli bulungi bagenda kukulogga abantu baagala nnyo emboozi ebalaga nti oli buki oli bubi oli nabo buli ku peegi yemu era amawulire ag'okulemererwa gatambula nnyo naye amawulire ag'okusituka tegatambula mu bantu bw'ogenda mu kyalo sente zireke ku ssimu baweere ku ssimu kubanga omuntu akuloga alina obudde bungi kyova olaba akuwangula ye akeera kusaakinga musawo akolaki akola bw'okeera kugulubana mirimu era bwe nakola naawe interview yasooka yaddako banziba omumwa senga se kusaba nnyo nabe nayogera ebigambo nga tebita kintu kyali awo tukolera awo kifo ekyo sijja kukyogera naye baleeta omusawo asimulewo ekintu awo wansi awo wookolera awo jase ekikuyambye nti empewo zo omusajja wo ono gwobeera naye akuyambye nnyo naye singa toliiwo kuba abakoppa enjogera bagwa bavumwa tosobya tokola ki kati munnange mubeere bulungi mwera saawa tennawera jako tugende mu saawa tennaba nawe bye. The views expressed on Kasuku Live do not reflect those of the host, producers, or management. They are solely of individuals providing them and do not represent or reflect the official policy or position of this YouTube channel. Ruzungu tugenda kugera kutoka ntoku nimbuzi ababbi abakyala wale somuyamba inyembuto katonda ya kyembuto genda weji waminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa baabumutwale bamusonseka mu kamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo kiba alina guno omuggo gwa musa wayitista bibiyamu detergent waliwo wanangabye embula y'akasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange